Kale nze Jonathan exclusive mbaniriza akalero tukakoledde mu ngeri ya freestyle. Tuli wano ku misinde gy'ebitongole nabyo babita bya Bwakabaka oba kitongole kimu kyesamba ekitongole ky'Obwakabaka nenga interdepartment competitions production program basically BBS telefine yaffe. Kale nze Jonathan andi ne Bernard Sengonzi abo tutambuze ensonga zino mpola mpola. Bernard ono yakubye ekikalu ekikalu CEO Entertainment Hub ngabadde wasobola omulaba ekikalu kyakumye akakalu yafulumye akagatto libalidali kamera person nga afulumye bwati yeffe twabikyusa mu generation eno twagala tuli bulalamu twagala ate kubeera bali ekikalu bakubamanye t-shirt tebagikuba kikalu bwate biki bale wiketo kuba kikalu bale mukulikeyo wa Salongo Siraj ababaddeyo mukulikeyo abatazze Salongo yabakola ki Salongo talina buzibu ku muntu naye abatazze owaye kale tunabikwasaganyizayo mpola mpola. Ndino omukulu ndino omugagga Sende omuyimbi munnamawulire ntunulizi w'ensonga byonna njagala tubenga tugayagaya mu Salongo Siraj weewaganye wawe yabadde ayino sikasika mnaga kino kankirike kino ngende na kino Salongo Siraj nga byatambudde kansuke muwe mukama wange ababuze kate tutambuze ensonga mpola mpola. Omanyi bw'olimu oba okola wa mawulire munno abuli engeri gy'owamu intu n'ogaala jjajjama kino kyerabidde kati ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi ku Jonathan exclusive eyegusa ensonga butuufu nnyo lambalamba ate yakwebaza mwenna abadde wa Salongo Siraj nalu concert erugogo mukulikireyo ddala basobodde okujja era siyinza kunenya n'omwatazi njakwebaza abo bonna basobodde okujja lwaki babadde abavudde mukono kozi mukono gyazaalibwa oba mukono baluweero mukono yalina endoza amaanyi mangi mukono kozi nenkyagenda mukono leero ali mukono nja kubeera amazima nti nalu naluwulidde ng'alanga Kivu alimba nalu era jakusobola okumubaza nti musajja mmalirivu oyo Salongo Siraj kubanga yesobola olugobo cricket over ne kamera akiteekateeka naga Sendege n'ayitawo naye Salongo Siraj Spice Dana ng'agikoze nga teyeebaka naye Salongo Siraj bw'aba yategese lugogo n'ayita ne mu bantu n'ateeka obulango ku TV zonna n'akkiriza nti Mukama agenda muleetera abantu ku nalu jakusobola okubaza omutima ogwo mugumu nze siwulina tosobola nti ndi azange lugogo sisobola kwerimba sisobola kukema bantu kubanyiigira ate bw'ogamba okwerimba obanga nti Salongo yadde akema ate kati Salongo yadde alimba ye yennyini omutima gwasose ne gumulimba nti asobola okujjuza lugogo cricket over. Omuntu yenna okwegeraageranya tikirina musango naye weegeraageranya kwani oli ku pressure yaani ani agenda okukuba emigo nga tokikoze ekyo ennyimba zizo gozeyimbira nesere zogenda okufuna zizo n'ensimbi zeraddemu zizo nze ndowooza nti Salongo Siraj kino kitukola kyennyini tulinga bali mu kategori kennyini okumwogerako kyogamba Salongo yadde abaza kumwogerako tokability mu mawulire nze bwe ndowooza nti Salongo Siraj oba yadde ayagala kumwogerako atufunye ne kati tulina show number twogera ku Salongo Siraj wa nalu naye baba abadde anoonya ssente kirala kyali wange Bernard Ogulaba yaŋŋambye mbu Salongo yabadde intention zisiza ssente kituufu naye osobola okukikkiriza ku ssente ze yayiyeemu aba azijjeewa akati nze Salongo Siraj yampadde ebintu bibiri ekwefumitirizaako ekisooka yampadde okuba value cent nampa ekyokubiri nti nezibanga sizizo nga waliwo yazikuzisizeemu era ziwa ekitiibwa kubanga Salongo bw'okuba tooki mu series ya Spain ku Bulango stage ekifo kyennyini mukadde nga 3 cricket eyo kigambibwa gipangisa nabba ne miliyoni 3 tonnamanyana najja kati Salongo Siraj n'aleeta n'ejjejje nze kubanga endowooza sente zize kale naye weyazijja nga ye Salongo Siraj kyakati wamenya nga ffe tumenyeho okufuna sente nzinza okuteeka sente mu lugogo nga nze Salongo Siraj nenzamu nenzikiriza abantu bagenda kujja okulaba Salongo Siraj erugogo
Awatuuza abantu emitwalo 4. Salongo Siraki. Saa tuleme kwerimba nga ffe abantu. Nze ndi musajja muyimbi. Nateekateekako show ku Kenlon. Ate yange teyali concert. Okwanye kwali kusabukulula video ne mu kirango neteeka mu okusabukulula video limba ndya zange. N'empita mikwano gyaffe ne gijja. Ekigambo concert mpozi nga ffe twakinafuya. Salongo naye mukulanga yabadde nga agamba nti ali mu kulaunchinga kayimba. Nti nalu kayimba ka kulaunchinga sibe kyabadde brand. Salongo Siraki. Era bakufuna bantu. No bade kukira kumujere ganzo Jonathan tugende mu studio wali kulayo liyimba nkutegeke. Abantu balaze nti bamanyi kye baagala. Ekintu kye neewuniza ku show ya Salongo. Ayina emikwano. Ayina emikwano. Y'abayimbi. Ayina emikwano nti kubanga Palaso yayimbye passionately. N'okwagala. Emikwano nti oyinza oba gikoze bubi. Manyi emikwano yaffe gye tuba najjo kyagala nga weeyongeddeko. Nze Jonathan nga sina kyekugattako. Toyina nsonga lwaki okola ki onjagala. Kati mu kuyimba ne waba abantu babiri osobola okuyimba. Ne kati goloza Palaso yandiyagadde okuyimbira mu audience eyo. Mujja okuba nti mukwano gwa Salongo Siraki. Yandiyagadde okuyimbira mu audience eyo mu content wa music gwalina Palaso. Inze making sure nti we matestes omukolo. Omugenyi wange gwempita njaga naye ayisibwe bulungi. Kati abayimbi okuba mukwano gw'abayimbi toyina mikwano gyo nga Palaso, ina Spice Diana, ina Chameleone mukwano gwo. Nebo kyo bateekedde kirungi. Abantu banajja ne bayimba ne basanyuka. Zinateeka show ne Lukenge wali Kenlon. Ng'omuyimbi wafasiya kamanya ali Walukagga, Mathias Walukagga. Ne Walukagga yajjanga atuwadde abantu nga kingaga nti munafuna abantu 10 nje kwa mukoze nnyo. Yasanga abantu bayitirivu nnyo. VIP yasobola okujjula. Kati Walukagga yayimba nga mbutuufu takikiriza nti Sendege ne Lukenge kibateese yeresa abantu bwe bati abavunanyizibwa. So kati ndowooza nti wadde oyina mikwano egy'amaanyi nayo gyetaaga environment ennungi okuyimba ennyimba zaabwe ennungi nabo bayimbira abantu abalabikako. Kati Salongo Siraki tuwadde wa mazima n'akatono okuteekateeka show ku Cricket Oval. Era nze ndowooza yakuwa amagezi oteeketeeke show ku Cricket Oval. Takwagalirako ddala, takwagala nga gwe omuntu. Twali ku press conference n'agamba Palaso yamugamba teeka ku Cricket Oval. Awayiriza Palaso tayinza kuba n'amagezi galimba ati bantu mukwano gwe Siraki. Ate nalaba muntu ayimba nga Salongo. Tannalaba muntu ayimba. Alabye abantu bayimba ne Salongo ayimba. Ati Palaso si wa mazima. Kubanga Palaso manyi nti yaliko manager wa Palaso siko ki? Nakati manager wa Palaso. Omanyi kati kakule tuwanga ayide mu environment nga bw'obula omuntu akugambako ekituufu ogenda kutomera. Era nzi bannaye wano wendi we naabulako omuntu asolonga nti wayi Sendegeya kale oli w'amaanyi naye ate awo ogenda kugwa. Kikyabulabe nnyo. Salongo Siraki tewabadde mwenkanya kuleeta stage gaggadde n'ogenda erugogo n'oleeta sound n'opangisa ekifo bukadde 3 n'olanga obulango ng'oluyimba lwolanga abantu 2 n'ekitundu balutegeera. Kati nze ndi mu music nange simanyi nti waliwo amanyi nnyondya zange naye nze akageri akatono kennwanyeeko nfunye abasobola okutegeera ndya zange. Ne Salongo obanga kituufu olina ssente n'oteeka ssente mu bulango oteeka ssente mu kifo ne sound ddala ssente ezipromoting oluyimba n'eziri lwayimbye 5 4 ssente zabulirawo ezo. Amaanyi ogatadde mu bino nga tupromotinze ennyimba zo. Nze ndowooza Sala kunenya nnyo kubanga kyakubadde olina by'oyisamu bw'omuntu. Kubanga Salongo Siraki kino kituli mu kukola kyennyini nnyini. Nze ndowooza kyagabalanga y'omuntu. Nze gyembooza miliyoni zeyatadde. Abantu bafuna ssente mu ngeri ya njawulo. Ndaba na bayita bagagga nga adde mu kamera yewana onavuma n'abantu ogamba ono mugagga kyolo. Manyi buli muntu yeyita mugagga. Nze ndi mugagga naye mbagamba ndi mugagga wa bulamu sina ssente. Waweza okulyako nzikola kinzina naye njala kutegeeza Salongo Siraki nti balinamu kasente yabadde simwenkanya mu mutima gwe kugaana kuteeka ssente mu promotinga nnyimba ze ne content gwalina n'ate n'alanga nnyo ekivulu okusinga content. Okimanyi nti Salongo alina ssente z'ogenda mu production ennungi n'afuna n'omuwandiisi n'amuwandiikira ennyimba ennungi ezijja mu sayizi ye ezijja mu ndabika ye ezijja mu kifo wagenda okuteekateeka n'afuna ssente. Zina manajia kwa muyimbi nali managing omuyimbi amwitanga Natukunda Husina.
naye omwami wendo zaiti mulamu nze namulamu future nganzi yali managing omwami wendo alowooza tujja genda mbirala nze nemuta nenekwatya muzindaala kati nze nemuteekamu 10 nesifuna tebinsala kubanga nze nkola netaddemu naye gwe ddala Salongo oyinza okumanaja omuyimbi nga Palaso ku level gy'aliko kwande weekotogera bwotyo toli mwekanya sendeze kyembadde mbuuza omuyimbi okola concert kyetaagisa ki kubanga bwe tugamba nti okoze concert ya luyimba ndya zange kitegeeza oluyimba abantu balukola ki balutegeera then twalabye ng'ewa Salongo Siraje ayina abantu babazze okuva emukono okuva eruweru gwe tolowooza nti abantu abo abazze be baali bategedde oluyimba naalu era be yabadde ategekedde kati emukono waaddewo ebifo byadde biweddeyo era gyalaga leero bana Siraje alimo n'okuwagwa kubanga Siraje ye Salongo siraba Siraje ndabuze mukyala wange nga Siraje yani Siraje ngatusibyeko ebirango wano ne Salongo Siraje oyo mulaba nani nakayimba keke nawulira like 5 years back awakaita sango nedda mama abana okamanyi Bernard akayimba omwala munafu nagale zigaba baka performance ejjo bayirawe kayita kumpeoza CBS ako bakuza telefaina kayita bokawulira kayita kalungi nnyo kale kalaga nti omuwala akole waka oba omulenzi akole waka okusinziira ku values za taata omunju oba oba omukyala mu nnyumba kati Salongo agenda kutambulira mu bulimba manyize kankubuulira abantu baffe bano bw'okubayo hit ffe tugiyita hit teri muyimbi ayinza kugaa nti olimbayo lunafu buli muyimbi agamba dolwendesi kyobula osanga ne lipazo nga wana enkudi naye enkudi hit yaabo hit kyekyemugagase nze Palaso kinyalo wakanyamu ku lipazo mbabiwulira bala kudisa audience temanyi birungi ne paza ine enkudi etambudde agende Hoima agende Mbalala bamuyise London agende Canada yenkudi akoze n'ekivu asono kimala kufula lubimba asono jiuliza ina abaana bene mkyala we negwayo ye paza agambe enkudi gaba mazina akati lwaki omanyi kankubuulire ekintu kyomala okunnyonnyolera omuntu nti kitegeeza bwe kiti obeera bwekikyamu bwekikinyonnyola buli wogezaawo okwennyonnyolako ennyonga ekintu tebakitegeera nga bwekikola waliwo ekikyamu kyonategeera naye nze Palaso gyalamusange ne famire ne maama we nga bali awo mu kasiikirizi bali akawunga liri pazo gyalamusange mu kasiikirizi ng'ali ne maama we ne mukyala we n'abaana bali kacyayi ataddewo enkudi baluuliriza era nga maama we ali mu kuzina lwaki talina famire ye yakoze challenge talina bafamire ye nkudi ne oluyimba luno lutegeerera nti hit kubanga nze ebyaddala nyinza okugamba enkudi hit enkudi financial hit soko mbuze lwaki enkudi evuga bwaba abantu abakuŋŋaanye kati tugeze ng'ekyali enamboola olwasumulula enkudi buli kimu ne kituuka ze nalirowoozeza that's what we call a hit song abantu omanya birungi omanyi nze kankubuulire olaba abantu bennyini bazina enkudi abo ate bw'ojjera okusanga bazina oluyimba lwa Misa Kisemakulu olugamba nti bwagamba naye ng'era akulaga nti Palaso ye wamuwagirira amanyiyo ni Palaso amufiirire kibanna ng'era akulaga nti lipazo wamuwagirira akola ki amanyiyo kati enkudi ejja mulimba ekiseera kino beerewo enkudi afune ku ssente awo bamutwala egindi naye wakisira ne audience gyewangalyamu kati zesobola kuba nze sendegeya society mwempangalya bantu ejja okusanga bambuze ki wayimbye mbakubira enkudi era yeliri pazo nga ye audience gyawangaliramu teyina budde bwera mubuuza kiki wayimbye ekyo but of course society afutwala gikyusa nti wadde byonna gyebiri basanyuka babeera ku TikTok ne badigida ennyimba ezina message gikyalina amaanyi era bakyaziwuliriza zenjawo kyekyo galiri pazo nti babiwulira bulungi nnyo babimanyi babisengejja kyova olaba omuntu asobola okugamba nyenkubuulire muganda wange nti olaba enkudi eyo nti nange sola biteeka wakanga omwana wange wali awo n'agiwuliriza naye ng'agyagala naye ng'ate usanga eri mu kibaala ng'akola ki
nga digidanga akola ne challenge n'asanyuka naye byonna bibadde bitya nti Ssalongo Siraj shoji yategese Rugogo tiyabadde mwenkanya na mwerufu eri mutima gwe era bosanga bana mateeka bana bagala ogenda mu kooti amale mabirizi nsulu mutwala mu kooti Ssalongo Siraj ye nyini okukale omugaga nga tumaliriza manye tutandise tuna mujungu ya batu baka boyine wa Ssalongo Siraj Semba tadi mutede screen ze Jonathan exclusive ine Bernard Sengonza omugaga obubaka bwo busembe eri Ssalongo Siraj obubaka bamanyalo iranga akadde konna obubaka bumutuuka Ssalongo Siraj owa Nalu nze Sendege ya Muhammad omugaga Sende tata Jubileewo obubaka bwenjagala okuwa nyanzi wano nga temulimu kukulimba sala kulimba shoji wategese Rugogo watukoze ubiffe abadde bakulina mu essuubi kubanga kwe nyini gwe weerimbye ng'omuntu bomala okwerimba ate n'osigala ng'okyalemerako nti kyokoze kyadde kituufu sere baradde mu bulangu okulanga Ssalongo Siraj Nalu ku TV ku radio n'awalala zibadde zimala bulungi nnyo okupromotinga ennyimba zo at least mutwaye ennyimba ezi abayimbi baliyo nga banoonya kasente koolinaako okupromotinga ennyimba nga balina content omulungi so Ssalongo wekenyini weekotogedde nti olimba Nalu tubadde tululirize tujje mu shot kuwage bati tulumanyi kati nga twebuuza tuzze kuwagira Ssalongo Siraj tumuwagira kuki kati sere zoladde mu kuyimba okujjako nze ndowooza nganze mukama wange nti sente ezo